okuwuliriza abantu ensonga z'abantu tulina zikolako nga bukyali nga tuzirinda bulinzi mu kalulu ate era n'okumanya nti bwe tubeera nga tugenze mu kalulu kwe kwongera enkolagana kyendabikwa obuzibu obaddewo clash ebaddewo ebadde nnyo wakati wa bibiina naye badde awamu ngeri mu bitongole ne ebimu n'abamu ku bannabibiina ekyala kyendabye nnyo mu kalulu kano nti ensonga y'abavubuka nkulu nnyo okugikwatako naddala ng'obudde bukyali nga ndowooza nti teribadde nnyo wakati wa bannabyabufuzi nabannamawulire oba nabana abalala naye bibadde nnyo wakati w'ebitongole ebikuumaddembe na ba political players. Nze ndowooza nti ekyo kikulu nnyo nze ndaba nga ate ngabe bannabibiina tukifunyeemu nnyo nze nga chairman w'ebibiina omukago ogugatta ebibiina chairman wa National Consultative Forum ndaba nga waliwo okugenda mu maaso ndabye enkwatagana wakati waba tubaye tubanerwale kumpi kumpi nti tolabyewo we tukilashinze nti era aba NRM basikaza ba NUP ne tukubagana ndowooza nti kati ekyo tulina okugenda nakyo mu maaso even 2026 tukubadde kibadde gamba tekikubadde wakati waffe nga political parties clash yaffe tebadde wakati wa bannamawulire n'abebibiina wabula ebadde wakati wa bannamawulire obuuli awo n'ebitongole ebikuuma ddembe kati kyo tuteeka ku kibiina kyaffe ng'ekya NRM. Amid these very, very many challenges, we still have people who are missing. We don't know where they are. People were picked up from different places. We have journalists who are still in hospitals. We have journalists whose equipment was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as they say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764, that the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you heard that over 15 polling stations were not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe North have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, we were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our president, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. That the regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukola Luyimbazi Elias is not declared. But the people have spoken and have spoken very, very loudly. I thank you very much. Buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu byokka kubanga mubaddemu ebirumira bingi nnyo okuviira ddala ku nomination mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jaati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu ate n'olunaku olwaleero be bakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo
zensuubira kano akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe. Sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling stations ne basambasamba buli kintu kyonna kyonna ate nga bakuumi b'amagye mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo. Bannamawulire bakubiddwa ne bagobeddwa ku polling stations zonna zonna, buli omu abadde ajjayo akasimu nga agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamuggyako. So olunaku olwaleero bannakawempe basindikidde General Museveni obubaka obuli very very clear and unequivocal. Nga bwe tubabuulidde bongeddemu obululu bungi nnyo, era ebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okw'okwekalakaasa kutandikidde Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna lyonna. Twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eryoke egende mu ggwanga lyonna lyonna. Lugiima ekoze buli kimu nammwe mukirabye nga baagazaako okulaba nti Honorable Nalukola tagenda mu Parliament, naye nga bwagambye Katonda bw'aba asazeewo tosobola gwe omwana w'omuntu kukiziyiza, era olunaku olwaleero ndowooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuviira ddala ku nomination bwe baayisa candidate waffe ne babba empapula ze ez'okwewandiisa ne batulemesa okukampeininga awantu awamu ne bakola byonna ebikolobero bye batukozeeko, eventually tuwangudde era twebaza Katonda lwekyo. Then Deputy President. Madam Teacher abadde musaale. President also. No, she will speak last. Okay. Unless if you don't. Okay. Singa abakulu